abalungi be basinga obungi ababi. Abatulaba mwebale Alex Mukulu mu program abalungi be basinga ababi obungi ku planet Earth kuno ku nsi eno kwe tukulungirira. Olwaleero njagadde ndete ebigambo bibiri mirundi egisinga mbijja mu luzungu olw'okuba batukwata bubi batukwata tukyali bato ne batuyigiriza oluzungu. So ebigambo bibiri byenjagala njogereko olwaleero bireetera era byenjagala mukozese mu kulonda bitugenda okulonda oba mu bintu byaffe. Omuntu brave lwaki gavumenti z'amagye zifeirinze? Ekibuuzo ekyo tukyebuuze. Mu Afirika yonna gavumenti z'amagye zisinga ziremeddwa. Lwaki? Nti waliwo enjawulo wakati w'omuntu okuba brave oba kyekyo mu Luganda. Waliwo enjawulo w'omuntu okuba brave n'omuntu okuba ne courage. Abamagye beetaaga buzira bravery. Saata abafuzi beetaaga courage si bravery. Toyinza kukozesa buzira okufuga abantu. Nedda. Abaganda baga nti enganga amaanyi tegalya, enganga terya nkoko. Military coups zonna ezibaddewo zibeereddemu abasajja abazira abeewaddeyo ne bayingira ensiko ne bagumira ebizibu ne balwanira eyo mu bintu ebizibu mu bitoogo mu bibira basajja bazira. Ekyo tetukigaana. Naye ate mwanange ekyo tekifuga abantu. Ekyo tekikulembera abantu. Ekikulembera abantu courage. Courage oba bwe buvumu okwawukana ku buzira. Courage. Omuntu ali courageous akola ki? Ajja kunoonya ebintu ebizaamu amaanyi abalala. Ayencouraginga abalala. Asitula abalala. Ayekizolutinga abalala. Kwegamba awaga abalala. Ayekisitolinga ayimusa agulumiza abalala. Ayigiriza abalala. Ebyo byonna ye muntu alina courage. Omuntu alina courage. Courage is a virtue. Kwegamba mpisa nnungi. Si mpisa mbi. Si muze. Naye obuzira ate gulimu ebintu bibiri. Gulimu omuze n'empisa. Obuzira oyinza okuba nga oli muzira nga bakutenda obuzira kubanga oli mubbi. Nawali sengenge w'amasanyalaze g'oyitawo ne bakutenda nti oli musajja muzira. Ekyo kisobo nakyo. So obuzira, bravery ne courage. Abafuzi baffe balina kuba bazira. Ekiremesezza gavumenti za military okufuga obulungi kubanga iyo military ekozesa buzira. Muzira anayingira awo ekibira nakiyingira ajjeyo muyekera nti ye oluusi biyinza okwegatta ng'olina courage ne bravery omulundi gumu. Naye nze kyemmanyi nga character asomye character z'abantu kubanga mu theatre drama tudiringa na character nti omuzira n'omuvumu bintu bibiri byanjawulo. Oluusi n'omuzira amanyibwa afudde naye ng'ekikulu kiri nti twawule ebintu ebyo nti omukulembeze talina kumalamu bantu maanyi, alina kubazaamu maanyi. Ekintu kino nakibagamba nti kyova olaba ekkanisa ez'abalokole zaatuuka ekiseera wano mu 8 okusingira ddala 8 okuva mu 83 awo abantu waliwo revive yawe yajja bakayanja abo bonna bapasita kayanja baserwadda kumpi mwe batandikira mu revive eyo 89 twafuna revival ey'abantu
ne bagenda nnyo mu makanisa ago ag'abalokole olw'okubanga abalokole abo abaafuna revive eyo abasumba abo bazaamu nnyo abantu amaanyi oluvannyuma olw'ensonga nti twali tuva mu ntalo twalina entalo awo nga Uganda etandika okulengera essuubi Osborn najja ekintu ne kitandika era n'olaba nti abantu bagenda nnyo naddala abavubuka mu makanisa ago ne bagajjuza olw'okubanga eyo baafunangayo okuzzibwamu ki amaanyi ne bamugaa nti enkya tojjako ne bwe kyandibadde ekisobo ne waakiringa kimubeezaawo ewiiki eyo paka lwaddayo ate era ne bamuwaayo ekirala so revive eyo yajja abantu abo bazaamu nnyo abantu amaanyi abaali bavudde mu bizibu by'entalo zetwali tumaze okuyitamu olwaleero omukulembeze gwe twagala waakuzaamu bantu ki maanyi wakubalaga nti be basinga kubalaga nti be balina obuyinza okubalaga nti be bannyini nsi okubalaga nti bali waabwe okubalaga nti tewali kijja kubakwatako nga bali waabwe mu nsi eyo okubalaga nti bakolerere ensi eyo kubazaamu amaanyi ye mukulembeze nesi twagala mukulembeze muzira nti asobola okurashinga buli kintu nti asobola okuyimiriza omwezi nti ye muzira ajja kuyimiriza kino ajja kuyimiriza kiri nedda twetaaga encourager extoller encouragement extolling exalter exaltation abantu baweddemu amaanyi abantu baweddemu amaanyi baweddemu essuubi baweddemu okukkiriza olw'ebyo batuusiddwako embeera ebatuusiddwako ababadde babakulembera abaabasomesa abazadde baabwe ne twesanga nga genetically generation namba nkoowu bagizadde nkoowu generation ene y'abaana abato myaka 35 paka wansi bagizadde nkoowu yo nkoowu bazaliddwa nga bakoowu kubanga gwe obuuza omwana owaleero myaka 25 ekimukayanya kiki yalabye eki naye bamuzaala mukoowu bazadde be nga bakoowu sebo omwana gwozaala nga weegasse n'omukyala embeera gy'olimu bweba ya bwavu oba ya busungu oba ya ttamiiro embeera eyo yandigenda ne ku mwana wo n'ozaala omwana waddanga lwakuba bwe wali ne maama we wali odwanguse ng'oli waddanga mu bayibuli muli kye bayita generational curse ekikolimo ekikwata n'abaana bo n'abazzukulu bo waliwo embeera ekwata abantu generation enamba nekwatibwa nze nkiraba bulabi nti abaana baffe olwaleero twabazaala tuli bakoowu ffeffe nnyini n'olwekyo bo bazaalibwa bakoowu kuba teri kikayanya mwana muto kati wa myaka 25 nti njagala kulaba birala bakoowu beetaaga okusitulwa ekisitoli beetaaga okuwagibwa okubalaga nti they are able nga Obama bwe yakozesa akantu yes we can yalaga nti abaddugavu naffe tusobola yes we can naffe abakulembeze betunoonya balina okutulaga nti yes we can so see no you can't abakulembeze baffe bannange batulaga ekyo kyokka kuba bafuzi kuba bazira yes you can't Kyagulanyi wajja nti you can't Mao wajja he can't aye ne Museveni naye mbwate naye takyasobodde
kwegamba tuli awo mukanti. So tunoonye abakulembeze abajja okutuzaamu ki amaanyi, kubanga okutwalira awamu tukooyi, abaana abato bako n'abantu abakulu bako. Olw'enfuga tufugiddwa okuva omuzungu lwe yajja wano okutuuka olwaleero. Naye kyamukisa nti abo abalina enfugibwa eyo ey'abazungu bagenda baggwaawo. Sibaagaliza kiki, naye nkakasa nti ensi ejja kuba beta nga baweddewo, nga n'endowooza gye tulina mpya, naye tekitwala bbanga ttono. Ekyo nkyogera lwatu nti ebimu tebijja kubeerawo nga weetuli. Tuseesaamu buseesa gube nga gwaka. Emmere bw'erijja abaligirya situbamanyi. Kati ffe kyetusigalidde kumakinga sure nti omuliro gusigala gukyayaka, emmere ereme ekkona. Naye nga mu kujjula tuyinza obutabeerawo, abalibeera ku lujjuliro bayinza okuba nga balala. Ekyo tulina okigumira, kubanga bwe bulamu toyinza kyewala. Buli musaayi guzaalibwa ne guziikibwa ne guvaawo, ne waddawo ekiddako, ne waddawo omulala. Naye nga nze nkakasa nti singa twogera ebintu bino ffekka mu maka gaffe ne twebuuza ddala nti naye gundi oyo ddala ali ku ki, nga temunnagenda kuba kalulu, va ku bino ebyokumala galaba attention, oli avuga emmotoka biki, nedda. Mwebuulize ddala ne mukyalawo nti neddala ani gwe tuba tuwa akalulu sinsiale. Bw'okyebuuza muyinza okulaba ansa nga mugifuna ssebo. Naye abantu tebaagala kwebuuza ebyo. Omwami akomawo waka ssaawa 4 ayagala kuweebaka oba mukaaka, tayagala kubeera waka nga effumbiro likyawoggana, teyeebuuza ne mukyalawe. Boogera ku kameeza, ez'akameeza zokka. Leero tewali kino, leero tewali kiri, leero tewali kiri. Z'akameeza ze tuliko nedda. Mulina okwebuuza nga ne ku baana bammwe mubabuuze, naye kiki tulondaani? Kubanga baga nti n'omuntu akukubira eŋŋoma n'ozina, omwana ayinza okugamba ekintu awo naga nti gundi mulonde, lwaki temulonda kino oba oli bwa. Ogenda okola nga amagezi gabajjira. So kwebuuza kikulu. Tandikira awo wooli ne mikwano gyo, mwebuuze n'eddala ddala ennonda yaffe entuufu, era gwe tulonda ddala tumumanyi, oba atuwadde ssente, oba tumulonda lwakuba tetwagala oli. Oyinza okuba nga olonda Kyagulanyi olw'okuba toyagala bwagazi Museveni. Eyo si nsonga. Toteekwa kubanga oyagala buli muntu ku nsi, n'abantu tebateekwa kubanga bonna bakwagala ku nsi ku. So eyo si nsonga. Nereete ddala ensonga oga nti omanyi kino kiri bwe kiti, wano ndaba ono bwengatta 2 gattako 2 zijja 4, ono bwengatta 2 gattako 2 kirabika sifuna 4, nfuna oba 3 oba 5. Owulira, n'obuuza mukyalawo nti waayi tugatte tutya, n'obuuza abaana bo, n'ogenda ku mikwano gyo, naye n'ogenda ku b'ebyobufuzi bennyini ababirimu. Nze ndowooza obwo bwe buvunaanyizibwa bwandibadde butwalibwa omulonzi naye nga tannabutwala, aidha tamanyi oba tayagala oba mukoowu. Kyagala gamba nti oba musiru oba mugezi, nedda, kubanga ebyo ebipimo byabyo nabyo tetumanyi we tupimira mugezi na musiru nnyo, kubanga buli omu kati ku ssaawa eno mugezi. Information age information technology, buli omu mugezi kati. Tugenda okubulirwa ddala ekipima omusiru n'omugezi. Therefore twebuuze mpola mpola ekintu kyange, tulonda abantu abatuufu. Kasita tulonda abantu abatuufu mu parliament eyo bannange ddala
nga batuufu ddala mu ngeri gyenjogera ebintu bino okunoonyereza kutukola eggwanga kwe liyinza okukola ku bantu bano. Amazima ga Katonda tekyetaagisa mundu kutereeza ggwanga li. Weewaawo tuzeetaaga okukola emirimu egy'enjawulo for security, naye nga ddala bwe tutuula ffe abalonzi nga tulina, era kyova olaba nti abakulembeze abasinga tebaagala balonzi kwegatta, baba dividinga, babasalaasalamu obutundutundu. Bw'atabasalira mu district si abasalira mu bintu ebirala, mu mirimu biki paka lemuba nga temusobola kwegatta kussa kimu. Naye singa ekintu ekyo kibaawo olumu ne tufuna ba volunteers abakola ku balonzi, sibasasulwa ssente kubanga teri ajja kisasulira ekyo. Nkyogedde wano, teri mufuzi ajja kusasulira abantu nga kwekolamu mulimu balonde omuntu omutuufu. Tali ate olaba ne bannaddiini bakitya, ate nga bandi badde abasaale ku nsonga eyo. Yes, teri mukulembeze atava eri Katonda. Bw'aba nga teri mukulembeze atava eri Katonda, abannaddiini bandisoose okumanya mukulembeze eki Katonda gwatusindikidde, be banditusoose. Era ne batuga nti abaayi ffe Katonda atugambye yono. Naye batyayo naye tukikanyeeko tube nga tukola tutya, twawula bravery naki ne courage. Courage kirala, omuntu ali courageous aba mulala, n'omuntu ali brave aba mulala. Ojja kwesanga nga omuzannyo nga bakayita batya akazannyo kazannyo kalabika ak'obunafu ennyo, balina akantu ke bakuba ku kisenge bwe bati, oba kazannyo ako bakayita kalinga akabujjo bwe kati n'akapiira ke bakuba kawewuka okufa obufu. Oyinza okwesanga nga akazannyo ako keetaaga courage, oba kalina courage kencouraging abantu okusinga rugby ayetaaga ate obuvumu obw'enjawulo oba obuzira kutomera muntu ddala mu kifuba bwo. Ebyo bwe tunaabyawula tujja kumanya ani gwe tulonda ajja otuzzaamu amaanyi, ani gwe tulonda ajja otumalamu amaanyi, ani gwe tulonda ajja otuyimusa, ajja otuwaga naffe tubeereko nga abantu abaliko we tuli nga abalina awaka waffe Uganda. Omuntu ajja atuwage naffe tuwewageko, akulembere mupiira tuwangule, tugende mu bya sports tuwangule, mu kusoma tuwangule, mu kuyiiya tuwangule, mu by'emizannyo gino egyaffe tuwangule, mu by'okuyimba tuwangule. Okitegeera ffenna twetaagisa kubanga olutalo terulwanibwa ku furanti emu. Abamu tulwanira ku furanti efubutuse eno, abalala bavudde eno, abalala tuvudde eri, abalala bavudde wansi, abalala bavudde waggulu. Furanti zonna zeetaagisa. Naye togamba nti ate eri tejja. Destiny yaffe y'emu. N'olwekyo tulonde abantu abo we tunaamanyira nti tukulaakulanye, nga bwe kiri nti bagamba nti eggwanga omanya otya nti likulaakulanye engeri gye liyisa abakadde baalyo, emiti gyalyo n'olulimi lwalyo. Awo omanyira nti eggwanga likulaakulanye nga linywezezza olulimi lwalyo, nga emiti bagiyisa ng'ekintu eky'omugaso ennyo, kwegamba environment nga kintu kya mugaso. Owulidde? Then n'abakadde ensi okumanya nti ekulaakulanye gitunuulira engeri gyeyisa abakadde baayo. Bajjanjabibwa batya? Olwaleero abakadde bali mu byalo eyo teri abajjanjaba. Abaana baabwe abazzukulu baabwe bali mu Dubai
kuno okwagala kuno okwa jjajja n'omukwata mu ngalo n'omugwa mu kifuba n'omunaazaako oba n'omuliiso baye n'akuliisa tebiriiwo. Oli ajja kuyima eri aweereza $100 nti jjajja mumulabirire gwoziweereza azirye. Gavumenti erina entegeka eri abakadde baffe. Emiti, olulimi, kati wanaate olulimi lwo lwe bagaana okwogera oyogere Luzungu olwo tulikulaakulana tetugenda kukulaakulana ate okulaakulana otya nga tolina lulimi lwo. Buli kaseera obaako ekikubulako teweematira mu buteematira olwo mwokolere ebivve oba teweematira lulimi lwange baalunzijjako kati nga bwe tutali bamativu abo Baafirika baatujjako ebyaffe ennono zaffe baazitwala tewali bye tulimu naye nga baabitwala baabitwala naye ate kati tukole tutya okiraba tunaamanya tutya nti tukulaakulanye kuba buli omu agamba ndeeta enkulaakulana tunaamanya tutya bubonero ki bwe tunaalaba nti tukoze nti enkulaakulana eri kumpi okugoba ewedde tujja kulaba ku bino ebintu bino Afirika okumanya nti ekulaakulanye kwe kubanga emmundu si ekyafuga Afirika kinaabanga nga mu maka waliwo ebintu ebibula amaka ago okukulaakulana okulaga nti gakulaakulanye ng'oyo abuzaawo ebintu ebyo mu maka galekedde oba okubba ebintu ebiri mu maka galekedde. Tunaamanya tutya nti tukulaakulanye nga emmundu si yeefuga nga tusobola okwefuga awatali mmundu nga tusobola okwefuga ffekka ng'abantu ne tutegeeragana bulungi ne twogera ne tuteesa naye nga tetukozesezza byakulwanyisa binamuzisa bye tulina okusobola okubaako ensonga gye nkutegeeza. Awo tulimanya nti tukulaakulanye naye tetugenda kumanya nti tukulaakulanye olw'okuba enguudo nti oluguudo lw'e Masaka lukoleddwa oba highway ekoleddwa okuva Kampala okutuuka e Jjinja. Nedda aluvugirako ani kyekikulu olukoledde ani agenda odduvugirako. So nkakasa nti ebintu ebyo bwe bitandikira ku ssekinnoomu mu maka mpola mpola tujja kusobola okulonda abantu abajja okukyusa ekintu kino. Awulidde ddala bwe tuba nga twagala paliyamenti eyo neetuulamu abantu 300 nga bali ku miramwa gino emmundu terina weeyingirirawo terina era esigala eyo mu barracks ng'amawanga amalala bwe gali bwe wabaawo olutalo olw'okulwana bavaayo naye bino ntibaleebeeta buli wamu tetunnakula tetunnasobola kwefuga awatali muggo awatali mmundu. Omuzungu bye yatulekako ate nga yatusanga tusobodde okwefuga ng'ebyo tebyaliwo kyokka ye n'abituteekako ate naffe ne tubiremerako ne tumukoppa kati bye tukozesa okuttiŋŋana okusibaŋŋana okwesalako ennyindo emimwa kati ebyo ebintu obikola otya obikola olw'okuba oluguudo kw'otambulira lulimu ebisiriko oba olw'okuba lulungi nnyo oyinza bikola nga ne highway weerise tirinyi ne byokubaako ebivve. So abamu ku ffe tusirikidde mu bye tukola olw'okutya oba olw'okuba embeera bweti bwe yatusanga ne weesanga nti wasomera mu ssomero gundi nga tomanyi na lwaki wagendayo naye baakutwalayo byebyo bitukuliddemu ffe. Tomanyi lwaki oli mukatuliki wazaalibwa oli mukatuliki tomanyi lwaki baakutwala Namiryango primary school bazadde bwe baakulonderawo. Owulidde
mu P7 ne bagamba babiikira bennyini nti first choice giwe mu ssomero gundi. Ffe baatugamba nti muwe Kasasa era gye twawo nensanga ndi Kasasa Masaka yiri simanyi na Masaka sibeeranga nayo nze banzala Mityana nensanga ndi Kasasa mbeera n'olw'ensonga eyo tugume naye tukkirize mu integration wakati wa generation zaffe ze tulina olwaleero tusobole okuyisa obumanyirivu bwaffe tubukwange tubukwasi abo abajja ensi eno tulabe nti ejja kweyagaza abanaagibeeramu nga ffe tuvuddewo. Mukama waffe yeebazibwe nnyo.